naye ndi muzadde najja nensomera abapangisa bali ekiwandiiko ky'ekkooti naye nga tebannange nfunye ebbaluwa okuva mu kkooti ng'egamba bweti ne bweti naye kyembasaba atatekedde ebbaluwa eno kyeyogera abuuze oba siki adde mu kkooti yekubire mu enduuka ng'eyinza omujigiriza kkooti eyinza okuyisa ekiragiro ekirala ekyo ne kiggwa. Kansala n'onsonyiwa kankuzeeko emabega oluvannyuma lwa Nnaalongo okutuukirira n'owuliriza Nnaalongo by'ayogera n'omuwandiikira ebbaluwa ng'ebbaluwa eyo ya sayidi emu nga tofunye sayidi y'abaana kkooti esinziira eri n'etayita baana wamu ne Ssaalongo naye n'esalawo ebyayo n'ebawa ekiwandiiko ne mujja ne mukisomera abapangisa naye ng'abapangisa be musomera n'abaana bali ab'obuwala tataabwe yabawaako akazigo mwe basula. Nsuubira nti gwe okuwandiika ebbaluwa walitadde mu parties bbiri omuli abaana ne Ssaalongo ne Nnaalongo naye gwe wawaayo kya Nnaalongo n'ekirala Nnaalongo maka muno si mukyala wa mpeta lindako nkyayogera anti bwe tudda mu mateeka Nnaalongo ani amumanyi mu mateeka kansala oli munamateeka Nnaalongo ayimirirawo mu kiti ki afunira ku baki kati waafunira ku baana bano baki kati lwaki bo banyigirizibwa Nnaalongo ne bafuna ensibuko nadda busooka muleke ensibuko yonna eva ku bbaluwa gye waweereza mu kkooti kuba omenyedde ebiti ebyo 5 baluwa kubanga basinza bagamba onaamanyi wero si kansala twala tugende kifo bwe kiti amazeeko ebbanga mutuuze nebaga nti byayogera ye bwina asembayo naye gwe mu buyinza bwo ne mu buyafeesiyo n'ebitiibwa byo Nnaalongo bwe yakutukira wamuwuliriza bali ogambye abaana bali bayomba bano bo tewabayita sooka olindeko nedda ndindako kansala weekubiira nedda nze nkubuuza kati walwanirira abaana bananga bala tomanyi Ssaalongo balina obungi bwe si kulwanirira baana nze nalina justice justice ate bano kikiba kiki wano waliwo omwana lindako kansala wano waliwo omwana namusanga tasoma naye nga bamugoberwa 10 ezo ngaali wali ngwa 10 ezo neŋŋamba Nnaalongo mayi bwe yaŋŋamba talina sente nga bamugobedde exams naye nga ku budaala obwo bwewava wali n'asaba nusu 10 paka wali 13 omuto tazifuna naye ababe baali ku ssomero abaana bonna bali basaana okubeera mu ssomero yes naye ng'omwana ali ku kyalo kyekyo kyennyini ye justice gwe twogerako ng'olwanirira kati namusanga wano okimbulira kati era nakati wali wano omwana anti awo weŋŋambira nti enteekateeka eno Ssaalongo kye mbadde njagala nti patizi zino zombi waali ziyise n'obawulirizaako oba bali tebalina mpesa oba ki n'obakakkanya baga nti akatuteeke ensonga zino ku mmeeza maama waali nabano weebali n'obawulirizaako n'owandiika n'ogenda mu maaso n'omulamuzi yennyini we yayisa ekiragiro abaana bakizimba oyinza okuzibula ekiragiro ky'ekkooti nabagamba nti anyigiriziddwa agende mu kkooti olwaki tebawandiikira apiiro ate bajja ate bo babimanyi baana batulu lwaki tewabayita n'obaluŋŋamya ng'oli wamuluŋŋamya Nnaalongo yantuukirira kati nga kansala waŋŋambye ebiti ebyo wali badde oyita abaana n'obagamba twagenze mu kkooti n'okusinziira ku kkooti yasazeewo ABCD bwe mubanga mulinamu obumulumulu bwe mutaategedde bakola ABCD mukikole tugambira twayagadde kiwulira basomera ebbaluwa nabaga nti bannanga omuntu yenna alina kyatategedde mu baluwa eno yeebuuza alina kyemulugunya ne kkooti weeri bana baga nti tekuli siiro tekuli stamp obaŋŋambye bapangisa n'abaana baali wulira baaliwo aba era owuliraga ekituufu baaliwo kaakati ebbaluwa neegenda Nnaalongo bw'agenda mu kkooti nemugamba ng'ebbaluwa eri wekyekola kyeyagamba atwala bannannyini ku nyumba ye nze nkubuulira gwe sijja kwogera gwe kyaga kikusanyusa bw'ogamba nti nyumba ye mukulu Pawulo tafanga waali ennyumba Nnaalongo ne Ssaalongo baba buvunaanyizibwa kiri ku bikola
kiri mu buwandiike batwale obwannannyini beddiza obwannannyini ku nnyumba yaabwe olw'obulimba obwali mu bbaluwa nti abaana batwala obuyinza ku ebitaaliwo kwe baasinziira kooti n'esalawo nga baali tebali yes ebyo bibyo kaakati ekyaddako nga Ssaalongo abapangisa abamu baga nti tujja kusasula sene ne baga nti bannange apangisa mmwe abaagala okubeera wano ssente muziwe Ssaalongo ne Ssaalongo abamu ne bakikola abalala ne bagaana ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano omwaka guno nenfuna ebbaluwa okuva mu kooti ng'endagira kukola bino nzigulewo baluwa wayise nayo tulabe oba n'okumenya menye ebbaluwa eva mu kooti eragira kansala nzigulewo omenye oba n'okumenya menye tulage ku kopi y'ebbaluwa eyo ebintu mbifulumye tubiwandiike kopi tuweeko kooti nenzijja neŋŋamba nti bannange luli nabasomera ebbaluwa nembaga mwekube ndiobamu nekyo totegedde n'ebbaluwa endala yeino eyogera ku gundi ne gundi amanya nga mwegali okiwulira abamu kusinza ku Ssaalongo bajja ne babatuukirira ne bakkaanya kesinako mutawaana abalala ne bava mu ennyumba gye baavangamu ng'abaana bajja balekako kufulu zaali nnyumba 3 mizigo 2 nga baleka kufulu ennaku ezo wiiki ng'emu bajja ne mbafuluwo oluvannyuma emyezi egi ngati bina byaffe fuka bakole ki bakkaanye n'abapangisa bakkaanye ne mukama waabwe nembakulumira nankula akawungeezi owaayo Ssaalongo nga kiri bubi nzija nasanga emmotoka maama waabwe n'abaana tebatwala taata mu ddwaliro nemuga yes bamutwale mu ddwaliro kwe kumutwala mu ddwaliro ona kyakyobuuza njagala okusaba ku kopi eya kooti gye yakuwa ekukkiriza okumenya ennyumba ziri ez'abapangisa gye nsaba kusomamu naye nga bakuyise mu lukiiko okujja okulongoosa endooliito eziri wano zendooliito eziriwo ate kati no kansala olimba kansala oli kansala wa kitundu kyoffe n'omulama gw'oliko naffe gwe tuliko kubanga wano wabukala emirembe ebimu ebisingo buba buntu butono kati just imagine gwe kansala ebitiibwa 5 biwaŋŋaanye ozze mu meeting egenda okulongoosa wano naate ebbaluwa etabula ogireseeyo eka nako nze sirina kugamba kiringa gwe okuga nti walk with your ID era mbadde nzijewo I was coming to your place nandi kakati wano ozze kukola kinga okumenya ennyumba nze nze kulongoosa ate olongoosa ki ng'ebbaluwa ozireseeyo anti nkubuuza kubanga no kansala nkubuuza lwa nsonga gwe kajiiko nattabula gw'otabudde amaka ga munno no wulira abaana kye boogera ati Nakachwa oyagamba omwana waweza emyaka 18 ali wadde tugoba wa ati agamba tugoba wa agenda kuba bana abaka no gamba mwana kusobola no kuba ewamwe bakulumya mugende muve mu nyumba ya kiramu naye nga kwanya amagezi gonna bagende mu kooti enguzi mugimazeeyo lindako mukakane gwe watandika ng'owandiikira Ssaalongo era byonna ebyakolebwa byasinzira ku bbaluwa yo gye wawandiika ate era gwe gwaba obuyinza munnange omenye ennyumba era nga bisesa kozi kooti ki gye mwagendamu ekira okay tujja kutuukayo tujja tuuka bw'atyo kansala w'omu kitundu mukulu Nsubuga Nasil bw'atyo bw'atuwadde obubaka bwe bwaddukanya emirimu gye mu kitundu kino
naye okusinziira ku baana balina ebibuuzo bingi bye baagala omubuuza babitaddemu n'ebika engeye n'emmamba ani eyawukana ono kansala wa ku kitundu n'ebingi ebyakolebwa yabasindise mu kkooti naye ng'ajjukira bwe yali awandiikira omukyala w'omumaka muno mukyala Namugambe Sophia teyeebuuza ku baana wadde ab'ekika. Mukulu Paulo tebaamuzaala yekka, alina ab'eŋŋanda, alina n'abakyala be yasooka okuwasa omuli ow'empeta. Weebuuza ekintu kino kyakolebwa kitya, ensoli eri luddawa ne tulina okugonjoola. Puroguramu yaffe Taasa Amakaago, amazima gakuli kufuula ag'ebweru. Namugongo nsawo kyekitundu kimu tukyali maka ga omukulu Paul Kalangabusa era nga tukutuusizzaako abantu ab'enjawulo omuli omukyala agambibwa okuba nti enfenfe wa Namugambe nga mukyala mu maka ga Paul namba 3 wamu ate n'omwami agwa mu biti omuli ssentebe w'ekitundu wamu ate ne kansala. Naye ng'ate lwaleero tugenda kuba tukomaawo lindirira nga tukutuusaako ekitundu ekirala omunaabeera endowooza z'abaana ku nsonga ya taata ogamba nti atundawo waka abategekere abakulu abaweewaabwe wamu ate n'abato nga be baana ba Namugambe nababafunire ewaabwe bakomye okulwanagana. Tujja kuba tukutuusaako era n'ebyo ebyava mu lukiiko omwali bataata bamaama bajjajja n'abalala. Badde Nakachwa muwala w'ababi ababiri naye twegatteko wandiika ekigambo taasa leka akabanga wandiika ki kyolaba mu mboozi eno owereze ku 8338 Mukama kuume wekuume. Bye bye, sula bulungi.